po jako akawuwo. Tubifulumya bweru tebatukiriza tubifulumya batukuba miggo. Poliisi enkya yaleerekedde kusa kiragiro kya minisita omubeezi wa Kampala ekyokuggalawo akatale k'Kaleerwe era ng'abaserikale babadde beetoolodde akatale konna okuziyiza abakozi b'effujjo era nga tewabaddewo omusuubuzi yenna akkirizibwa kuyingira mu katale kano. Abamu ku basuubuzi balabiddwako nga bajjawo emaali yaabwe okulema okufiirizibwa. Mbazira Muhamudu avunaanyizibwa ku by'obuyonjo mu katale kano ak'Kaleerwe agamba nti balemesezza abantu bangi okwetooloola Kampala okukola era nga bafiiriziddwa bya nsuso. Kati ekizibu kye twasanze nti ebifaananyi bibadde bayina nga minisita oba baani bibadde ebyedda n'ennaku ze bali tugezezaako okukola ki nga twetereezezza nga ffe abakulembeze nga tumaze okwetereeza twetereezezza naye obuzibu bwe twasanze ate ekyasinza otuluma era kyatulumye nnyo ate ya ssente zigenda kufa bwakati tosobola kugamba buli muntu akimanyi ne minisita yennyini akimanyi ti mu katale muno tutunda bintu bivunda. Ssennyonjo Wajidi agamba nti abakulembeze baabwe balemereddwa okutuula n'abasuubuzi okusalira embeera y'omujjuzo mu katale kano amagezi. Ne bakama baffe ba Land Road baagana tutuule wamu tukkaanye tulabe ekyokukola naye kati ffe ab'obutale obumu obw'enjawulo tubadde tugezezzaako okukola pulezidenti kye yagamba ekyokwewa space n'okuba abayonjo amazzi twagateekawo tanka yiiyo abantu badde banaaba. Ate abalala Lukongoolo balutadde ku bannaabwe ababadde batundira ku mabbali g'ekkubo kubanga tebabadde n'abantu we banaabira mu ngalo. Ekituufu kiri nti awamu wabadde wabulamu mu buyonjo naye awalala tewabadde wabi nnyo. Ensonga etuleetedde ekizibu y'ey'abantu ababadde bakolera ku kkubo abaalemera ku kkubo ng'ekkubo libaafula emidaala abasinga obungi ku bo babadde n'emidaala naye nga bavaayo ku kkubo. Katende Badru agamba nti minisita asaana okuggyako wansi mu butale okulaba embeera bw'eri so si kusalirawo mu ofiisi nga tategedde na kiri wansi. Bajje ku ground bamanye ekituufu naye bwe kitaabe bwe kityo busa bajja tuggalawo kuba waliwo abantu ye nga tafaayo katale nga tekali ne mu kanso tekawa ssente tebakamanyi wabula kameru kawone kabeerawo katiko tekafaayo oba mugoba ye tafaayo naye ffe tulumwa n'abantu baffe kati abantu baffe babonyebonye basula wala muntu wavudde gayaza asanze akatale bakaggaddewo yeetisa ebintu. Wabula mu nnaku ey'ekitalo abamu ku bakyala abakolera mu katale kano batulaze emaali yaabwe gye babadde bakasuubula egenda okubafaako era nga bawanjagidde gavumenti okubadduukirira. Ebintu byaffe twasubudde ebintu bingi bigenda kufundira mu katale okutegeera ssebo tulina kyakko baatuggaliddewo akatale tebatuwadde na ssaawa nti oba tutundeko tuweeyo olunaku tutunde ebintu byaffe twabadde tusuubudde emaali yonna evunda sente zaffe zifudde zifiiridde wano. Ngayo yali tuyambye netuwaayo akadde kuba kano akatale kaliisa omuntu kaliisa abantu bangi ewaffe mu Uganda batubeererewo batuweeyo chansi tujja kwewa gaps kuba twabadde tufunye omuggo ogupima fuuti 4. Ate babasuubuza abantu bakukulumidde abasuubuzi olw'okubaddiza emaali yaabwe nga teweera bulungi. Embeera gye mpiseemu naddala wano ku bantu b'Kaleerwe abasuubuzi betusuubuza emaali yaffe batuddiza emaali etawera tetumanyi na ssente tugenda kuziggyayo tutya ku maali yaffe gye batuddiza nga tewera emaali bagituddiza nga tosobola giguza muntu yadde omutwalo. Akatale kano singa kanatuukiriza obukwakulizo bwa gavumenti kasuubira okuggulwawo ku bbalaza ya sabbiiti ejja. Wakati emirimu tegikyatambula bizinesi zaffe zizino zikoze eki ziyimiriziddwa enkoko tuzizzaayo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Niwe batuwa olw'enkya tusobola okuba nga tumaze okwekola ki okwetereeza netwewa